tusobola kuleka bulesi era nga boolaba omuntu okubanga tasadde osobola kuwa nsonga ki egganya okusaala si gwe aziteekawo wabula nannyini kuteeka amateeka ye yagamba nti oyo bw'atuuka mu mbeera eyo tasaala kale asaale oluvannyuma ne bekityo bage bitibwa hukumu y'omukyala ali olubuto ayonsa obusiraamu bumwogerako ki ebintu bino bisumbuwa nnyo abantu ebyo ekisooka wala hamiru njagala owulirize bulungi wala hamiru omukyalo ow'olubuto idha khafat ala janiniha senga omukyalo ow'olubuto atya nti bw'anaasiiba ramaddaani omwana ali mu lubuto agenda kukosebwa ekyo kimu senga atya nti omwana ali mu lubuto yani omwana gwasitudde agenda kukola ki walmurdiu n'omukyala ayonsa ala waladiha naye n'atya nti bw'anaasiiba amabeere gano gagenda kubula then omwana ono ayonka akole ki akusibwe kubanga ayonsa ayina ekitonde kyayonsa kati atidde nti okusiiba kuno kugenda ku affectinga process y'okubeera nga ayonsa omwana ono oba ekitegeera senga batya yani oli ali olubuto atiriridde mwana we ali mu luki ono ayonsa naye atidde nti nno bw'anaaba asiibye amabeere gagenda kubula omwana ono gwe bagenda okuyonsa n'afuna senga batya ebyo ebibiri senga batya ebimeka ebibiri aftarata obusiraamu bwabakkiriza balye basiibulukuke oba kitegedde bwamala okusiibulukuka waqadata baliwa ng'ekisonyiisa kivuddewo yani nga adhaari ezaba excuses ezabakkirizisa okuliwa zikoze eki kubanga ekibadde kimukkirizisiza okulya mu ramaddaani lubadde luki lubuto kati bw'amala okuzaala ateekeddwa kuliwa si ekyo kyokka wa atamata n'okuliisa mu ramaddaani n'aliisa kitegeeza akola ebintu ebi ge madhahabu ga imamu ahmad bun hambali eno almughni li ibnu qudama almurajjih arajjaha madhabu ga imamu ahmad ali myaka eyo 3 bina yakamala emyaka nga 10 n'omusobe mu ttaka amakulu ya qawlu ye kyekigambo kino yagenda kuleeta obujulire era qawlu rajih kyekigambo ekisinga okuba ekituufu ani kulli yawmin miskinan buli lunaku ateekeddwa okuliisa masikini atya mu ramaddaani nga naye bw'alya then excuses kasita zivaawo ekiddako kukola ki kuliwa anna alhamila omukyalo ow'olubuto walmurdia n'omukyala ayonsa idha khafata ala anfusihima oba omukyala ayonsa singa atya nti ajja kukosebwa abamanyi bonna min almutaqaddimin bakkiriziganya nti ali mu ramaddaani abeera omulwadde obanga ali mu safaari mu ramaddaani balye ne faiddatun min ayamin ukhara baliwe munaku enki webajjobe yani omukyala ow'olubuto allah teyamwogera mu Qur'an n'omukyala ayonsa wabula bali mu kifo ky'omuntu omulwadde ng'omulwadde obulwadde bwe tasobola kusiiba wakitegedde eki wa in khafata ala waladayhima aftarata senga batiiririra abaana baabwe balye wa alayhima alqada ne bwe bamala baliwe wa it'amu miskinin an kulli yawmin buli lunaku baliise masikini atya oba mbitegedde salamu alaykum wa hadha
yurwa an ibn umara ekyo kyajjibwa kwa Abdullah ibn Umaru radiyallahu anhuma sahabi naye bwatyo bwagamba ayina riwaya bbiri ibn Umaru riwaya endala njajjiba somera wa huwa mashuhuru min madhhabi ash-Shafi'i kyekigambo ekyatiikirivu madhhabu ga Shafi'i kitegeeza qawlu esooka katono tutandise qawlu esooka biri ebigambo bina ku bakyala abo qawlu esooka baliisa mu Ramadan yani basiibulukuka nga batidde nti bajja kukosebwa bakola ki basiibuluka muki mulamanzaani nebwe mu kusiibulukuka baliisa naye Ramadani bweggwako nga bavudde na bino ebyabakiriza okusiibulukuka bakole batya baliwe kitegeeza ekyo ekigambo ye qawlu esooka baliisa ate baliwa tukitegedde ya qawlu esooka buli omwa gwe kwata omanye ekinakutebenkeza waqala Layth Imamu Layth agamba kafaratu alkafaratu ala murdi omutango gw'omuntu ono ayonsa duna alhamili okwawuka omutango gw'omuntu ayonsa okwawukanako n'olw'olubuto ye Imamu Layth agamba oyo yawangala ku mulembe gwe gumu yo tabi ali eno mbatabi yani abala bako sahaba agamba omutango ono ayonsa wa omutango ye kyekigambo kyagamba ayonsa wa omutango naye ate ow'olubuto tawa muki kubanga wahuwa ihida ekyo kimu ihida riwayataini ani Maliki Imam Maliki ayina riwaya bbiri Imam Maliki agamba aliisa n'aliwa riwaya endala Imam Maliki agamba aliisa n'aliwa yayonsa naye ow'olubuto aliwa buli mujja bitegeerawo maaso lianna limurdia kubanga ayonsa yumukinuha antastardia liwaladiha kubanga ono ayonsa asobola okuwa omwana ono gwayonsa omulala bamumuyonseze asulu y'abantu abo ababiri omukyala ow'olubuto n'omukyala ayonsa al asulu kusiiba kubanga Allah bwe yali abajjako yabagamba wa antasuumu khairun lakum in kuntum ta'lamun bwe babanga basiibye kyova olaba eri abakyala nga bambuto nga bayonsa nga basiiba tebaliyo abange salamu aleikum teri bakyala bambuto nga bayonsa nga tebasiiba kati Allah kyeyagamba nti babasiibye khairun lakum in kuntum ta'lamun ekyo kyekirungi bakola ki naye kale waliwo abalanga obulamu bwaffe si bwe bakosebwa kati ye Imamu Layth agamba yono omukyala ayonsa yawa omutango yekka theni n'aliwa naye ow'olubuto yaliwa buli tawa mutango kubanga lwaki tawa mutango kubanga agamba nti nno bikhilafi lhamil lianna alhamula kubanga omukyala ow'olubuto muttasirun bilhamili kubanga olubuto lwono omukyala luli connected n'ekiri mu lubuto naye ono asobola omwana we omuwa omulala okufuna omuntu omulala muyonseza amakulu n'asiiba n'atalya mu Ramadani naye ate ono ow'olubuto kiri ekimuli mu lubuto kiri connected ku bulamu bwe oba ontegeera fala khawfu alayhi kala khawfi ala ba'di a'dha'iha ne kibeera ng'okutya kwe kulinga okutya nga bw'atiira ekimu ku biyungo bye kubanga ono omwana ali mu lubuto kifuuse ekimu ku biyungo bye bw'anaasiiba ye Imamu Layth bw'atyo bw'agamba waqala Ata ibn Abi Rabah Ata yali tabi'i oyo yayiga nnyo ku Ibn Abbas Ata yagamba wa Imamu Zuhri y'omu ku baseeka ba Bukhari wa Hasan Basri ne Imamu Hasan Basri wa Sa'id ibn Jubairi abo bonna batabi'i banene abo bonna basoma ku basahaba bonna basoma ku bani bo bagamba wa Sa'id wa Nakhai ne Imamu Nakhai wa Abu Hanifa ne Imamu Abu Hanifa bagamba la kafarata alayhima bo bagamba abo ababiri omukyalo ow'olubuto n'omukyala ayonsa tebaliisa baliwe buki kitegeeza ya qawlu ey'okubiri ekigambo ekyasoose baliisa ne bakola ki ekigambo ekyokubiri baliwa buli tubitegeera hajulwega
omanyi wano gwa ebintu gwasinga obibaka ennyo era nkulaba waliwo buli kyenjoga naye ako nga sikategedde era nkulaba oteeseteese ebibuuzo binyoga kati tutambula ffenna yani kawulo eyokubiri ndooza mugiwulidde lima rawa Anas bin Malik kubanga obujulizi bwabwe bwe buno nagambye obujulizi bw'abasoose abagamba nti aliisa ate n'aliwa obujulizi bwabwe bwa mirundi ebiri aya esooka bagamba okuliisa kuno kuvaawa bagamba kubanga Allah yagamba wa ala alladhina yutiqunahu fidyatun abo ababa tebasobodde kusiiba fidyatun bawomuki mutango ki taamu miskini baliise baki bamasikini ne bagamba ekyo awo Allah bwe yabalagira nga tebasobodde ate ne bagamba obujulizi bw'okulya babujjawa Allah yagamba faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra oyo yenna aba omulwadde yani ng'ekimutemeseza okusibala manzaani bulwadde bw'anaava mu bulwadde aliwe kati ono ow'olubuto n'ayonsa bamuteeka mu kifo ky'omulwadde ne bagamba olaba ateekeddwa kukola ebintu bimeka bano abookubiri abagamba nti aliwa obujulizi bwabwe bwe buno obumu ku bwo bagamba nabbi Muhammad yagamba ani nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba annahu qala nabbi yagamba inna allaha wadaa Allah jalla jalaluhu yajja anil musafiri kumutambuze shatura salati omuntu waba omutambuze Allah yamusonyiwa ekitundu ky'esswala bwe tuba nga tuli mu lugendo tusala meka si bwe kiri olugendo olumanyikiddwa si kuvaano nga ogenda Masaka kuvaano nga ogenda Lukaya olugendo olumanyikiddwa e Masaka omuntu avaano ku ssaawa 4 nga 6-7 atuuse si bwe kiri olugendo yani omuntu musafiru Allah jalla jalalu yamujjako ekitundu kyaki wa anil hamili kino kyenjagadde ne ku muntu ow'olubuto wal murdi'i n'ayonsa as-sawma nabo Allah yabasonyiwa okusiiba awisiyama eyo hadithi olabye katugende maaso wallahi sahabi agambe ayogere ebigambo binagamba laqad qalahuma rasulullahi ahaduhuma aw kilahuma ndayira Allah ekyo nabbi yakyogera yayogera ekimu ku kyo yayogera omu ku bo alabika nabbi yayogera wa lubuto yekka oba yayogera babiri olubuto n'ayonsa hadithi eyo kano kwankogere riwaya endala ya hadithi egamba sahabi yarawa agamba nabbi yagamba la adiri simani nabbi bayayogera omuntu omu bayayogera babiri eyo hadithi nebeeranga erimu itirabu mu musallu hadithi olwo kyetuyita okubagana kwa hadithi kati toyinza kati tetumanyi ekituufu kyekiriwa kati tusobola kuddira hadithi erimu kubagana ne tugireeta mu masala amanene gafaanana bwe gati era kyova olaba bamanyi bagikuba ku ttaka ne bagamba ate hadithi bwebaamu okubagana itirabu kiraga bunafu bwayo ate ahadithi ennafu teziramula zitukubiriza bukubiriza bintu bya dini teziramula kubanga kuno kulamula yani kujjako muntu kusiiba ekintu ekinene ahadithi ennafu tezijja mu fatwa kati bagamba obujulizi bwabwe ne bagamba rawahu an-Nasa'i wa Tirmidhi wa qala hadithun hasan bagamba nti hadithi eyo walamu ya amuru bil kafara nabbi mu hadithi eyo teyayogera nti n'abantu bano baliise bo bagamba teyakyogerako wali annahu fitirun bagamba abantu abo nabbi yabakkiriza balye basibuluke mu Ramadan ubiha li'udhri kubanga balina ekisonyisa falamu yajibu bihi kafaratun ne babeeranga abantu abo tosobola bateekako takalifu ya kuliisa kitegeeza baliwe buli okuliwa bakujjawa faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayami bagamba mu hadithi temuli kuliisa oba kitegerekese bagamba kalfitiri lilmaradi era kulinga okulya okw'omuntu omulwadde tukimanyi bulungi nti nno akola ki omulwadde tukimanyi muno akola ki tuli ffenna
Salamu alaykum. Oba mwebasi. Omulwadde tukimanyi nti nakola ki? Nakola ki bw'amala okulya ng'avudde mulwadde nakola ki? N'aliwa. Taliisa. Kati bagamba olaba n'omulwadde naye takola ki? Taliisa. Walana Ibnu Qudama abaddamu abagaana nti naaliwa buli taliisa kubanga ya qawlu ye. Walana Ibnu Qudama agamba qawlu Allahi ta'ala. Abagamba ekyo kyogamba mbu nno omuntu aleme kuliisa aliwe buli. Allah yagamba wa ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ibnu Qudama abaddamu n'abagamba Allah yagamba abatasobodde kusiba mu Ramadhani aliisaba ki? Awo mutango gukola ki? Kati anyweza Ibnu Qudama agamba nedda bateekeddwa kuliisa. Baliise ate bakole ki? Baliise ate bakole ki? Wahuma Ibnu Qudama agamba dakhiratani fi umumi al-aya. Aba babiri ani nani? Aba babiri ani nani? Aha, aba babiri ani nani? Bani nani betwogerako? Salamu alaykum. Aha, owolubuto nakola ki? Ibnu Qudama agamba aba babiri owolubuto nayonsa eyo aya bayingiramu. Eyo aya bakola ki? Fi umumi qala Ibn Abbas. Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Oyo Ibn Abbas ani? Abani? Ibn Abbas abani? Radiyallahu anti yani? Sahaba. Sahaba yani yalaba ku nabbi namukola ki? Ate tarjuma Ibn Abbas agamba kanat ayeyo rukhsatan li shaykh al-kabiri. Ayeyo yakka ku musajja omukadde atasobola kubanga tukimanyi bulungi nti omusajja omukadde myaka 89 nga alina obunafu Allah ye yamukkiriza aliise buliisa teri kuliwa. Ekyo kimanyikiddwa tekiri mu khilaafu. Kati Ibn Abbas agamba eyo aya yakka ku musajja muki? Wanji yakka ku musajja muki? Mukadde kubanga tosobola gamba nti omusajja omukadde omwaka guno katumulika aliise buliisa naye omwaka ogujja bw'anaafuna ku maanyi olaba alidde guno. Ekyo sobola kyogera kubanga excuse y'omusajja omukadde yo tevaawo buli waakula yeyongera kukola ki? Kati oyo yateebwa okuliisa daiman omusajja omukadde naye ate bano ow'olubuto n'ayonsa excuse zaabwe zivaawo. Azaali excuse ezibaleetedde okubeera nga balya zikola ki? Kona kwa kuli nani? Salamu alaykum. Senga kubadde mupiira. Senga kubadde mupiira. Abange. Gwe buli olabanga buli wabeera ebigambo by'eddiini ogira kabonera akalaga nti nno ina amajinni. Buli olabanga kabonera akalaga nti nno ebitonde bikulimu ate nga bingi. Nenga katale walabye omuntu nga ali ku mupiira nenga banne bamugamba yegwe nange mani wetebe bamugolokosa ababwati ate ku bunkenke ne bwabeera mu bigambo by'eddiini ate wali eri mu kibanda baba benyize ababwati kubanga waliwo omuntu ayingira mu kibanda nga kijjudde nga kikoze eki kijjudde n'ayingira ng'ayita mu lukubo nga bano bamubuuza olagawa eriyo nawaginaagamba nze wange mmanyiiwo n'atuukaawo maaso nga TV eri wano n'asitama bwati kubunke ng'agiraba bwati okumala eddakiika 9 niyo omuntu aba mu muzikiti with a lot of comfort. Kati ebyo bitonde Ibn Abbas agamba nti eyo aya kakumuki walmaru ati alkabirati ne kane ku mukazi omukadde yani omukazi n'omusajja abakadde beyakkako wahuma yutiqani asiyama kubanga bo bombiri lyaba abakadde tebasobola kukola ki? Salamu alaykum. Abakadde ababiri myaka 9 omusajja n'omuki bote era kyovula abo osanga omukadde myaka 9 asiiba Allah bannayo kiba kinene banne kiba kinene kubanga ebiseera ebisinga buli wagira patazita abo bo Allah yabata daiman naye mubadalu bwe bawalidde mu Ramadhani baliise
ne bo tebaliwa ayuftira bo balya wa yut'ama makana kulli yawmin miskinan balya mu ramadani buli lunaku ne baliisa masikini atya walhubula ibnu Qudama agamba Sheikh agamba naye omukyalo ow'olubuto walmurdi'u n'omukyalo ayonsa idha khafata ala awladihima bwe baba batidde nga batiridde abaana baabwe aftarata basibuluka mu ramadani wa at'amata kati yeno kawulo yakusatu ya kawulo ya Ibn Abbas era ekigambo ekyokusatu bagamba omukyalo ow'olubuto n'ayonsa we batya abaana baabwe bo bagamba baliise buliisa teri kuliwa kyekigambo ekyokumeka mpozi ekigambo ekyasusatu wagamba ekigambo ki kuliisa n'okukola ki ekigambo ekyokubiri salaamu aleikum ekigambo ekyokubiri ekigambo ekyasoose mu kiteebi kuliisa n'okuliwa si bwe kiri ate ekigambo ekyokubiri kawulo eyokubiri kuliwa kati ekigambo ekyokusatu kyekino baliisa buliisa tebaliwa kyekigambo ekyokumeka kyekigambo ekyokumeka ekyokusatu eyo hadithi rawahu Abu Dawuda waruya dhalika an Ibn Umar bagamba era ne Ibn Umar kitegeeza Ibn Umar alina riwaya bbiri kati tumanye entuufu yeriwa emu agamba baliwe endala agamba ate baliisa buliisa kati kitegeeza sahabi wajjanga alina ebigambo bibiri bwe tuba mu mateeka g'okulamula tetuleeta bigambo bye tutwala ebigambo ebiriko ekigambo ekimu kubanga basahaba banne bangi bamwawukanako wali annahu kubanga bano fitirun bisababi nafsi ajizatin kubanga bagamba bano basibulukuse ekibaletedde okusibulukuka bo bennyini balemereddwa okusiiba ani tariiki khilqati olw'okutya ebitonde ebibalimu ow'olubuto mpozi aba atidde ekitonde ki ate ayonsa aba atidde ekitonde ki naye mwana barakallahu Allah fawajabat bihi nekibeera nga kibakakatako alkafaratu kuwa mutango omutango gukola ki barakallahu ogw'okuliisa ka sheikhi lharimi ng'omusajja akaddiye kubanga omusajja akaddiye twagambye obusiraamu bumugamba akole ki aliise buliisa taliwa barakallahu lakum nsaba Allah jalla jabajaze khayri kirasi mwe muli Allah bwe mbulungi bwerere kubanga ate mulinga mmwe kugamba abansomesa wa khabaruhum obujulizi yani hadithi lam yata'arrab hadithi teyalaga lilikafarati hadithi eri yani egamba inna allaha wada'a anil hamili wal murdi Allah yajjako okusiiba ow'olubuto n'ayonsa asawumu bagamba hadithi eyo teyalaga bujulizi bwakola ki teyalaga lam yata'arrab lilikaffara fakanat mawqufatan ala dalili alqada fa inna alhaditha lam yata'arrab lahu والمريض أخف حالا من هاتين لأنه يفطر بثبت إذا ثبت هذا إيشو بتشينيويرا فإن الواجب كبككتكو في إطعام المسكين كليسا بوليسا بكتكو كولاشي كليسا بوليسا إذا تكبككتكو كليوا تشيغامبي تشوغوبيري وقال ابن عمر وابن عباس ابن عمر وابن عباس bagamba la qadwa alayhim bagamba omukazi oyo ayonsa nakola ki n'olubuto baliisa buliisa tebakola ki tebaliwa barakallahu lakum tusaba Allah jalla jalalu wa bajaza khair kubanga nabbi yagamba inna Allah wada'a anil hamili wal mudhi as-sawma natayogera walana ibnu Qudama abaddamu abekwasa ekigambo ky'okuliisa kyokka walana agamba tugamba annahuma yutiqani alqadha tugamba bo walana annahuma yutiqani alqadha
falazimahuma kalhaidhi wanufasa wal ayatu awjabat it'ama wa lam yata'arrad lil qada. Aha, aya eraga kulisa wa ala alladhina yutiqunahu fidyatun. Bagamba aya eraga kola ki? Omuntu abatasobodde akole ki? Ta'amu awo mutango ta'amu miskin. Alise ki? Ibn Qudama agamba fa akhadhinahu, obujulizi obwokuliwa netubujja min dalili akhara, netubujja mbujulizi obulala okuliwa kwabwe netubujja wala wal muradu biwad'i sawmi. Kino Ibn Qudama agamba okubajjako okusiiba ow'olubuto nga bwe kwasa hadithi ow'olubuto n'ayonsa wad'uhu fi muddati udhriha, ekyo kiriwo mu kaseera wano nga bakyayina ekisonyiisa. Nabbi ekigambo kyeyagamba nti Allah yajja okusiiba ku w'olubuto n'ayonsa, nabbi ekyekigambo mu kaseera nga bakyali lubuto era nga bakyayonsa, bwe bivaawo baliwe. Ibn Qudama n'agamba n'aleeta obujulizi n'agamba nayogera ekigambo ekya mu kaseera ako wala yushbihani asheikh alharimi, tetusobola bafaanaganya omukyalo ow'olubuto n'ayonsa, tetusobola bafaanaganya na musajja mukadde, tetusobola bafaanaganya. Lwaki? liannahu ajizun anil qada, kubanga omusajja ono omukadde ye already tasobola kuliwa. Omusajja omukadde tasobola kukola ki? Kuliwa, kubanga ye ekisonyisa ky'obukadde tekivaawo. Abange kivaawo tekivaawo. Ate wavuma ate abo ababiri ani nani? Ow'olubuto n'akola ki? Abo ababiri yaqdirani alayhi, ate bo basobola okukola ki? Okuliwa. Ekigambo ekyokuna Ibn Qudama teyakireeta, naye mu bitabo ebirala kyajja, kyekigambo kya Imamu Ibn Hazmi. Ibn Hazmi agamba omukyalo ow'olubuto n'ayonsa eba basiibulukuse nga balidde mu Ramadhaani olw'okuba tebasobola. Ekisooka balye mu Ramadhaani, ekyokubiri tebaliisa ate tebaliwa. Banne ekigambo kya Ibn Hazmi nakyo bannaye banne nakyo kyewunyiza. Omuntu abeere yagamba era ye n'agamba Ibn Hazmi, omanya yanyweza nnyo amadhahabu ga Imamu Dawud al-Zahiri. Dawud al-Zahiri kitegeeza ye obujulizi butwaliranga ku ngulu, kubanga Ibn Hazmi agamba Allah yayogera ekigambo yagamba faman kana minkum maridan, yayogera mulwadde ow'olubuto teyamwogerako n'ayonsa. Kati abo teyabagamba kuliwa, beeriire piraawo mu Ramadhaani ate teri kuliisa ate teri kuliwa. Kitegeeza ebigambo bina, naye ekigambo ekituufu kye kino arrajihu. Ekigambo ekituufu kye kino, ekigambo ekituufu kye kiriwa kikino qawlu rajih. Baimaamu tuyina bana batujja amadhahabu g'eddiini: Imamu Abu Hanifa, Imamu Maliki, Imamu Shafi ne Imamu Ahmad. Imamu Abu Hanifa yagamba baliwe buli ng'ebisonyiisa bibavuddeko. Bano baimamu abasatu, Imamu Maliki ne Imamu Shafi ne Imamu Ahmada, bagamba baliwe ate bali, yani baliise mu Ramadhaani nga balya, ate ebisonyiisa ebivaawo bakole ki? Baliwe. Barakallahu lakum. Era abange kye kigambo ekisinga okuba ekituufu, naye waba tasobodde kuliwa kuliisa, abange kale aliwe. Amakulu mu byateekeddwa okukola okuliwa kuteekeddwa kubaamu. Nina bye mbadde ngenda okunnyonnyola naye nsubira mu birina mu bibuuzo mwe tugenda okujja mu ddakiika 10 tufuneyo jesiti ababuuza. Bwe munaaba temubibuuziza ngenda byongerako ku masala ago. Naamu, ani atategedde? Haji Lubeganjiba, kiki ky'obuuza? Gwe buuza. Naamu Haji. Anira si be tugoberera, wabula amadhahabu g'eddiini mwe tujja. Naye ate bo tasobola tayogera bwogezi kigambo, kubanga bo si bannabbi, wabula buli kyebo era ndowooza obadde owulira buli kigambo bedda nkireetako bo kye bajuliza.
ndi wabuli sigenda kusiiba oba sigenda kuliisa nkitegedde liisa ekyo nekigwa kati awadde ofuna loli atakoze ki ate era mberekyala ekyo kyenikuuzamu ekisooka abange baimaamu tubagoberera kubanga bo nga bo teboogera bigambo byabwe buli kyayogera ayogera agamba Allah yagamba nabbi yagamba yani alina kuleeta bujulizi imaamu asobola okwogera ekigambo olw'okuba si nabbi ekigambo kisobola okuddizibwayo wabanga waliwo obujulizi obusinga okuba obunywevu ekigambo kye kubanga ayinza okuba kubanga olw'okuba nti no ye si nabbi kubanga naye tumuzzaayo ku mbeera y'obuntu nti asobya oba kitegerekese kubanga wabanga waliwo obujulizi obulala obusinga ekyokulabirako kambo ekyokulabirako ekyangu bwe tuba music ali haramu bwe kiri basibe kiri nyagala mudde muno nabaanyi music ali haramu bwe kiri basibe kiri bwe kiri ne kubaakulembera abanene waliwo eyamukkiriza yayina byalaba naye obujulizi abaabulabye bubi kati banne baamuddamu kubanga ye si nabbi ebigambo by'omuntu atali nabbi wadde imaamu wadde ani tubizzaayo olaba tuzzeyo ebigambo bya sahaba mathalan kanko ekyokulabirako baima tubajjewo ku yidi ku salatul idi tukimanyi bulungi nti tusooka kukola ki tusooka kukola ki netulyoka tuwuliriza ki Marwan ibn Hakami yali tabi'i nga basahaba we bali yali amiri nga imaamu bwe yajjanga yidi eyimiriddewo yagenda bugenzi ku kituuti kitegeeza jjewo sunna enkulu weewunya oyo tabi'i era baamuradda baamugamba ekyo kyokoze as-salatu qabla al-khutuba kati yani imaamu asobola okwogera ekiga naye bwe tulabanga obujulizi bwe tebumala nga waliwo obujulizi obunywevu ekyetu kikuba ne tugaya n'obujulizi obusinga obuki obunywevu ekyo kimu ekyokulala olaba ne basahaba tukuba ku ttaka bigambo bya sahaba tukimanyi bulungi nti bwe tuba emina tusalira akamekameka haji ekyo tukimanyi emina dhuhuri ne asiri tusala dhuhuri ne asiri jamuan wa kasira tusala bbiribbiri ate tuzigatta ne ku mulembe gwa Uthmani yasaaza nnya ate sahabi era omu ku basahaba waayi twali wano nabbi n'agamba era nange naliko nkimanyi nenze nnya ne Uthmani bwafa ne baddayo ku kiki kubanga ate muno mwalimu okugondera omukulembeze ekyokulala nti abange Allah waffe wakisa Allah buli kyatuleka tuba tukisobola bw'ogamba muno tasobola tuwa bintu bibiri asiran omukyalo ono ow'olubuto n'ayonsa Allah teyamulagira kulya mulamanzaani ala asulu kuba kusiiba kyova olaba yagamba wa antasuumu khairun lakum bwe baba basiibye kyekisinga obuki in kuntum taalamuun kitegeeza waliwo ab'embuto n'abayonsa abakola ki abasiiba ekyo kimu ekyokulala Allah kennyini yagamba wa ala alladhina yutiquunahu ababa tebasobodde fidiyatun bawe omutango taamu miskini gwakuliisa ki bwe bujulizi obusooka era walla Allah kenyini yabagamba n'abagamba faman kana minkum maridan kubanga abantu tubatadde mu kifo ky'omulwadde Allah gwe yayogera ow'olubuto n'ayonsa faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayami al-ukhra kati obujulizi bwe buli ekyokulala bajja kuva mu kuyonsa kwabwe n'okuzaala abaana bajja bazaala nga bw'olaba kati
nga bwolaba haji bwe tugamba omukyala ali mu haidi ali mu nsonga tasiiba sibe kiri wangi oyo ye bamuta kubanga ebintu bitemukiriza kola ki naye bw'abivaamu aliwa bano lwaki baliisa ate ne baliwa kubanga ekisooka babadde tebateekeddwa kulya mulamanzaani ekibaleeteddwa okulya si bo ng'oli omusajja omukadde wabula ekibaleeteddwa okulya bakiiriridde bitonde birala oba munfuna naye era haji kyoyogedde omuntu atasobola kuliisa aliwe buli yaani mu bye tukola muteekeddwa okubaamu okuliwa oba ntegedde owagenda kola ki itiwuli buzibu naye ate waabawuwo kubanga gwatosobola okuliisa kubanga oyinza ogamba tolina busobozi naye nga ye Allah kimanyi buno obulina kubanga fadhilu naye oba ogenze n'okuliwa tewali tabu kubanga ate ono aliisizza n'aliwa obulungi bweyongera jjukira aliisizza mu Ramadani ate asiibuludde kati waliwawo obulungi obwo nabo tubutunuulira oba kitegerekese naye n'okuliwa kwokka abatasobodde kuliisa tewali bweki buzibu naamu kati omukazi ayonsa abatasiibulukuse waba ayonsiza emisana ng'asiibye abatasiibulukuse wabula olwokuba nti nno okuyonga kuno batya okuyonsa emisana olwokuba nti nno okuyonga kuno omwana ono amuyonsa amabeere gano Allah yagakola nga alina connection n'emmere kati buli waagira ayinza ogira nnyo naye waliwo bakabedwa nga ye bw'amala bw'ati subuhi ssaawa awo bbiri amuyonsa oluyonsa lutya abakyala waliwo n'abo Allah be yawa era nga bola waliwo abantu ku ddaaku yanywa bunyumazi naye ate waliwo omuntu nga kyapatiza ez'olukumi nnya ziteekeddwa kubaawo n'amagi amafumbe 6 n'ekiko ky'obuugi zino gama ezirimu liita obuugi obw'amata ebyo biteekeddwa kubaawo bw'amala n'anywa n'ekikopo ky'amazzi n'agamba era bw'aba talidde ddaaku eyo nzito asiiba yeebase ng'Abawarabu omanya okusiiba kukosa nnyo Omuwarabu Allahu era mu Ramadani Abawarabu basiiba beebase kyova olaba baggala amaduuka gaabwe basiiba beebase nabwe kityo ekyo waliwo abantu nga bo baki b'amaanyi enaamu omulala kankole talakheesi kansamarayizinge omukyala ow'olubuto n'omukyala ayonsa akola ekimu kuliko ebigambo 4 ekisooka aliisa then n'aliwa ng'avuddemu excuse ezo ng'amaze okuzaala ng'amaze n'okuyonsa ekyo kimu okuliisa n'akola ki ekigambo ekyokubiri aliwa buli obujulizi obwedda tubusoma ekigambo ekyokusatu aliisa buliisa taliwa ekigambo ekyokuna talina kyakola neko ebyo ebigambo bagambye ebisinga obutuufu bye bibiri ebisoose imma okuliisa n'okuliwa oba okuliwa era bakyala baffe kyetuba tubagamba salaamu alaikum bitegeerekese saagala ove wano ogambe nti naataate ekisembayo mu kuliisa okwo mu masala ago mulimu ekirala ekinene mulimu fadhilu n'obulungi bannaye bw'okuliisa okuliisa obuliisa emmere wadde si mu Ramadani kubanga tunuulira abantu bano laba Allah ddala omusajja akaddiye mu kifo kya lamanzaani Allah amugamba liisa kibeerenga kiri bannaye olaba naye okuliisa lukuli okunene nga bw'olaba omuntu senga akwata enva mu Ramadani senga akwata mu nva n'abeera ne mukazi w'emisana kubanga tokkirizibwa kubeera na mukazi wo misana mu Ramadani era sahabi omu Abu Huraira agamba jaa rajulun ila nabii sallallahu omusajja yajja eri ekitiibwa Nabbi Muhammadi n'amugamba faqala n'amugamba wange omubaka wa Allah halaktu nzikiridde faqala nabbi n'amugamba wama ahalakaka ate obadde ki n'amugamba waqa'atu
waqa'tu muraati fi ramadana, mbadde ne mukazi wange emisana mu Ramadani. Nabbi n'amugamba fahal tajidu tu'tiqu raqabatan, osobola okuta omuddu, kubanga okuta omuddu kya bbeeyi, kiringa mu bukadde, kiringa mu kawumbi kya bbeeyi. Yalinga amugamba osobola okuleeta akawumbi? Namugamba ya Rasulullah, ku bwavu bwe ndiko ni. Namugamba aha, osobola okusiiba antasuuma shaharaini mutatabi'aini, osobola okusiiba emyezi 2 nga giri consecutively? Qala, namugamba leero nabbi ogumu gunnimirwa amaddu, kakati ate 2 leero naawe nabbi sisobola, sijjako nesisobola. Neba nayo musiraamu, neba naye teyali mwangu, buli ke bamugamba takasobola. Nabbi Muhammad nambuuza, osobola okuliisa 60 miskinan, bamasikini 6? Kikyenjagadde, tunuulira ku kintu ekinene, kubanga biri ebintu 3. Ku kintu ekinene laba Allah bwagambye nabbi muteerewo okuliisa oba akusobola mu musonyi we. La ilaha illallah. Omanyi sahaba, omanyi omusiraamu ekyo yagamba qala la, sisobola. Bannange, nabbi Muhammad yali ayimiridde, fajalasa rasulullahi, n'atuula, n'atumya entende mu kaseero oba mu bakuli, n'agamba mundeetere entende. Bwe bamuleetera entende ezaali mu kibbo oba mu kisero, n'agamba n'omusajja, n'amugamba genda ku kyalo ozigabire abanaku. Ozigabire abaki? Ozigabire abasinga obunaku. Omanyi kye yagamba oyo musiraamu? Yaseka naga, ya Rasulallah, ku kyalo kyaffe teri munaku asinga nze, nze asinga. Kwegamba omusiraamu ne banne teyali mwangu, buli ke bamugamba takasobola yasobezza. Ne ayogera hadithi agamba nabbi Muhammad sallallahu alaihi yaseka n'amanya amagego ne galabika. Omusajja n'entende bamuyambe buyambi ne bazimuwa, agenda naye ate agamba teri munaku asinga ki? Nabbi n'amugamba kale genda ozeewe, genda ozirya. Abange ekibuuzo ekiri awo, abange ekyo kyakomako oyo sahaba oba kijja eno, teweekwasa hadithi eyo nobeera n'omukazi emisana n'ogamba njaggula kwota y'omuceere gwa kitalo ngweriise Allah nsonyiwe. Gwe kiriwo oteekeddwa imma okuleeta akawumbi k'essente n'ekiri mashuhuru kusiba myezi emeka? Ne lwaki kino nkirezi? Bannaye tunuulira obukulu bw'okukola ki? Obw'okusiba. Ekisembayo abibitiibwa ebigenda mu maaso mu umma mubiraba, ebigenda mu maaso mu ummatu Muhammadi sallama. Abange kyakuyiga ki ekirimu? Twafuna amawulire, lwali lunaku lwakuna, Sheikh Silimani Ndirangwa n'agamba alekulidde emirimu gy'abaddeko. Ebigambo bino bye yakozesa, yagamba ndekulidde emirimu gye mbaddeko nga sipuli mufti, kitegeeza stepinze dawuni. N'agamba siina galwanagana oba gakayana n'abakama bange bansinga. Era n'agamba yeebaza nnyo abantu babadde akola nabo emirimu. Kanziremu banne salama, leero nsazeewo obusiraamu bunene okusinga nze. Salaamu aleikum. Njagala mumpulize bulungi. Sheikh Silimani Kasule Ndirangwa sipirimu mufti, sipirimu ani eyabadde sipirimu mufti ku saidi y'ekibuli ku Lwokuna, tuba tuli awo ng'amawulire gayitiŋŋana. N'agamba bannange nsazeewo okusitepinga dawuni, ndekulidde obuvunaanyizibwa obwankwasibwa ng'okuweereza obusiraamu ga supreme mufti. Obuvunaanyizibwa I have resigned, I have stepped down, kyekitegeeza amakulu ndekulidde. Nazzaako n'agamba siina gakayanaŋŋana, siina
gasikamuguwa byonna bitegeeza ekyo wadde teyabyogera naye byonna kyekyo siina gakayana siina gasikamuguwa siina gereega bye bitegeeza wadde tebyayogera naye bye bitegeeza na bakama bange bansinga ku lw'obulungi bw'obusiraamu obusiraamu bunene nze ndi obusiraamu bunene okusinga nze nsazeewo ku lw'obusiraamu naye awamu n'ekyo neebaza nnyo abantu be tubadde tukola nabo emirimu abatwale n'abeebaza awo nga bwe mwabiwulira n'agamba era naye awo enkomye n'agamba ekirala neebaza nnyo pulezidenti Museveni olw'obulogoyi bwe yatuwa wange yayogera nti wakiwulira jjukira baatebamu kati naye byonna ebyo byejogedde neebaza nnyo pulezidenti Museveni kati ebigambo ebyo abantu ne bawaawaala ekisookera ddala abasiraamu tebugwamu maanyi obusiraamu buno nnyini bwo waali bwe kibanga nabbi Muhammadi alayhi salatu wassalamu yafa nakati abantu bakyaziramu kakati ataani ekisooka oba alizayininge ffe tukyasaala tujja genda maloozi okusaala ebyo tebitukwatako ne bwatandirangiridde mu lwatu ekyo kimu oba kitegerekese ne bwatandirangiridde mu lwatu ne bukeera enkya nga takyalabwa ku mikolo nti ebyo tetubiri ffe ene eddiini buli muntu ekyo kimu saala siiba kola busiraamu bwo buli muntu agendagenda mu kabuliye okitegedde ekyo era ebyo tebikumalamu amaki okitegedde ekyo kubanga oyinza ogamba ne bannange Dr. Nazikalisa yafa eka Muzaata naafa Haji Katongola afudde bannange Kirunda Kivejinja afudde bateeka batuvaako kalira banoono nedda ssebo eddiini weeri kati abo olaba Mbogo yafa Nuhu Mbogo wano mu Uganda Musa Mudde yafa Sheikh Shoaib Ssemakula yafa abasajja abateekawo obulamu bwabwe olaba baafa kati ate ki tugende mu maaso nakukola ddiini ekyo kimu ekyokulala mbakubiriza bw'obanga olina kyogenda okukola naddala mu abantu abalina post tudde kati ku levo za famire taata olina ekigambo kyogenda okukola katugambe mumanyi okwekalakasa ono omwana muzaalukuse amajini gagenda ne gabalinya mu abazadde mu busiraamu ebyo tetubirina ebyo bintu byabeene naye obusiraamu tebulimu nti nomwana omuzaalukuse otya tafunanga ku maali yange era bw'aligifuna nja kuvaayo wansi mu kabuli nja mutuga oba nno bukiriku era bwe mulaba egyo emizimu egitawaanyatawanya mbu nze kitammwe ke kabonero akalaga muno ekitammwe ali mu kkubwa miggo mu kabuli abange sooka weebuuze kubanga buli kyoyogera oyinza okudda emabega nabbi yayogera ekigambo n'agamba inna al-abda omuddu yatakallamu bikalimatin asobola okwogera ekigambo wama yatabayyanu fiha ekigambo kyayogedde nga takifumiitirizaako ye nayogera bwogezi n'ekigambo ekyo yazillu biha ila naari jahannama abada ma baina almashriqi walmaghribi Allah namukasuka mu muliro ekigambo eki osobola okukola statement kubanga eyo statement gye yakoze mulimu ekisooka kireetera okubeera nga yagambye nti nno obusiraamu bunene kituufu nekireetera okubeera nga yandirinze ne bagoba mugobe oba ne bafuna engeri gye bakizingamu ne bagaba bannaayi tulonze omulala kubanga buli wotugamba siina gakayana bakulu kigenda kuleetera bannamawulire agamba abakulu baani kubanga eri waggulu wa Supreme Mufti eriyo mulangira olaba era byatandika zitandise abadde asika omugwa n'omulangira olaba woleetamu olaba naabo nabo tebateredde naye awamu n'ekyo bwe wandibadde eri ne balonda omulala amakulu nebizawawaaza nnyo bantu nakusasamaza aba ne batandika olaba nekufa kwa Haji Katongole tebaamuwa kwogera ate nga yaliwo olabye
siina gakayanagana n'abakulu bansinga teri abadde amusinga okujjako awo waggulu wali omulangira era abantu ne batandika emmotoka ze baabawa emmotoka no zireese obuzibu nze nabagamba era nkiddamu ate sinza ayogera nabbi muhammadi yayogera bannaye abasiraamu oba bakulembeza abo nabo babaaki bayiga okubeera ng'ensonga bwe zibanga zigudde mu bukulembeze bw'obusiraamu bayiga ozihandulingira mu mayumba gaabwe eyo enkola bannaye gye twatandika bannaye si ntuufu abasajja bano balaba bemugamba nti no bannaffe naye nga si bannaffe olaba eri Church eri maaso ga Bank of Uganda eyo Church yaliirwako ssente empya n'enkadde nga bazirya naye nga tebifuluma ne bannaye abakulembeze bakulembera enkola banne yatandika oba n'enkola si ntuufu batandika mpola mpola kutandika mu bajje nga bagenda bamuswaza mu bantu omukulembeze waliwo ebintu nga tubiziba kati kati oyo naye wuuyo siina gasikaŋŋana muguwa na bakama bange baani okitegedde baani yabadde tasobola kusirika ne bukeera enkya ne bagamba muno bannaye kubanga ekisanja kibadde kiweddeko katuteekewo ono ekyokulala neebaza nnyo pulezidenti Museveni kuki era bannaye ne bannaye abakulembeze bano bateeka okuba batonda eddiini nga situmanyi ebyenfuna n'olubuto bireese taabu mu ummati Muhammadi nabbi Muhammad yogera ekigambo n'agamba maadhi ibani jaiani tegisobola kuba misege ebiri nga miyala omanyi kye bayita omusege ng'ate muyala nabbi yakozesa ng'ate miyala urusila fi ghanami ne bagisuula mu ggana ly'embuzi amakulu emisege ebiri nga miyala oba empologoma bbiri nga enjala eziruma oba engo bbiri nga enjala eziruma oba tayiga nga enjala eziruma ne baziteeka mu ggana ly'embuzi sipiidi ki empologoma kwe ziyinza okutaagulira embuzi ezo si yamaanyi nabbi yakozesa misege naye osobola okuteekamu empologoma ne nabbi Muhammad yagamba supiidi empologoma kwe ziyinza okuliira embuzi zino kitono bi afsada laha min hirusi lmarui bilmaali washarafi lidinihi okusinga ekitiibwa n'emaali webikuba wansi eddiini y'omuntu ekikyasinza okuleeta obuzibu mu umma n'erife abawalimu n'eri abakulembeze n'eri abantu bonna bintu ebi bitiibwa na ssente n'okwekulubeesiza ku bakulembeze obusiraamu butukubiriza obutasembeera nnyo bakulembeze kubanga yo omukulembeze asikazza wuwe si wano wokka ne mu nsi yonna gwe genda otune baseeka abeekulubeesiza ku bakabaka ab'e Saudi otandika okwogeza ekirimi aye n'omukulembeze akeerenja n'agamba sente naye amanya naye omukulembeze alina kusavinga busiraamu tosobola kusembeera mukulembeze wa illoogwa ekyo nkikubulidde olaba n'okwesembereza abasajja abagagga abatalina imaani kubanga bukeera enkya ogenda kutandika okwogera bibaagala ate gwe Allah yakuteekawo oli mubigere bya nabbi oli musikawo olina kulungamya umma niyo okubeekulubeesezaako nebaza ne President Museveni obulogoyi bannayo obulogoyi bwe yatuwa Allah sente abo bonna gwe buli wolaba abantu nga batabuse mu biwayi by'obusiraamu si imaani si ddiini teri nga imaani yebatta biba bintu ebi ekisooka wano ekyo kimu ekyokubiri bakola bwe bati ekyokubiri buli wolaba abantu nga batabuse bintu ebi ekisooka ekyokubiri oba balina ebirevu oba engoye eziri waggulu nedda
gwe wali owuliddeyo ku ntabuka wano zetabuka nga waliwo agamba munne essola kati ziri mukaaga nga banabala kyekibayombya nedda ateekawo eti essola ey'omukaaga essola ziri 5 wali owuliddeyo agamba essola ntino ziri mukaaga wali owuliddeyo agamba ntino dhuuli tusalire akamukaaga oba 5 wali owuliddeyo agamba muno tutandike kusiiba mu mushawaali lamanzaani bonna bo wali owuliddeyo agamba muno bannaye kaakati tulekerawo okulamaga emakka hijja tugende France wale udde akyogera bonna kitegeeza boogera ebintu ebimu ebyeddiini naye obuzibu naki teri si imaani si ddiini mukole eddiini yammwe tusaba Allah jalla jalaalu wallahi atunyweze naye ebyenfuna bane bireese taabu Allah jalla jalaalu tumusaba atongera amaanyi agakola emirimu emirungi atumma amaanyi agakola emirimu emikyamu byonna bye mulaba mu nsi muno kiraga amaanyi ga Allah omusajja ku lwokutaano bansindikidde ka vidiyo nga ku lwokutaano yatambuza omusaalaba ogwa Good Friday eggulo ku lwomukaaga ku subuhi ku makya saawa 2 amawulire gasaasaana nti yatambuza omusaalaba yesunga Pasika Easter Sipuliyano Lwanga ali akhira banne Mungu w'amaanyi Allah banne Mungu w'amaanyi banne Mungu w'amaanyi banne Allah w'amaanyi Sipuliyano Lwanga ku lwokutaano ayogera nayogera ebigambo nenga mala kulima utyeseka nenga akalira boyo bayo ku Pasika taliwo mala kulima utyegamba bayo ku Pasika taliwo Allah abange naffe bwe tugenda okuba tusala nawe subuhi nenga ku dhuhuri bagenda tukubira amawulire bagenda kuyimira no bambike bakubike abange mwetikira akaseera ako last year omusajja yakubya akafaananyi n'akasindika mu October ng'ennaku z'omwezi 15 mulangira Kasimu Nakibinge Dr. Nasikalisa Seeka Muzaata ne Haji Musa Katongole bayina akika gye baaliko oba omukolo ne babakuba akafaananyi nga bali mu ssanyu aba last year 2020 October nga 15 essaawa eno tuli mu April tuli mu ki mu Apuli abasatu bali akhira abasatu bali akhira mulangira eka yasigaddewo abasatu akhira abange bwe tufuna chance tugikozese ebiseera tewali teri agenda kusigala ku nsi kunani ani agenda kusigala ku nsi kuno taliyo akaseera kaabwe akasipira olwankabadde kaweddeko Allah ke yamuwandiikako gweyogera byonna byoyogera naye akaseera akalimi weewo ebyo biraga mina alamati saa abange kiraga nti ow'amaanyi ya Allah jalla jalla abange tukole chance gye tulina abange tukikozese bw'ofuna omukisa buli kirungi kibagamba kikole obulamu butono subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin